Mbalamusiza bannayuganda, amanya gange nze Geoffrey Ndugga. Ndi musajja Muganda, akadde kano siri Uganda, naye nga nakolera e Uganda mu kitongole ky'ebyemizannyo ku radio ya CBS FM okumala ebbanga lyali lya myaka nga 9, kubanga CBS nagyegattako mu mwaka gwa 2005 awo 2005 omwaka ogwali kugenderera. Nzijukira nti Uganda Cranes yali ezanya qualifiers eza Africa Cup of Nations eya 2006 empaka ez'akamalirizo ezaali e Misiri. Era wensinga okujjukirira wenegattira ku CBS gwomupiira South Africa bwe yakuba Uganda Cranes e Namboole yali goal emu ku bwereere mu qualifiers ezo eza African Cup of Nations 2006. Jukira bulungi nnyo nti mupiira ogwo goal ya South Africa yali ya penalty yateebwa Benedict McCarthy. Kakati ebbanga eryo lyonna nenkola ku CBS okutuukira ddala mwaka gwa 2014 nga kunaatera okuggwako. Awo onakoma okuva ku CBS nenvaayo, sijja kugenda mu nsonga ki ekindeese wano olwaleero kwe kwogera ku nsonga za muganda wange Yusufu Baliruno. Yusufu Baliruno wenegattira ku CBS namusangayo mu 2005. Ebiseera ebyo waliyo Ahmed Bogere Masembe, waliyo ne muganda wange Daudi Rumansi, n'olwekyo nabasangayo nenkola paka wenavaayo Siubalino ne mulekayo. Wenagenderayo ekiseera ekyo bwana Bogere Masembe yali akulira ekitongole ky'ebyemizannyo, era Bogere Masembe oyo eyansendasenda nenzija ku CBS. Breakthrough teyali nyangu nga bw'omanyi emirimu ng'otandika, ne breakthrough yange I think nagifuna mu Africa Cup of Nations final tournament eya 2006 empaka ezaali mu ggwanga erya Misiri. Twaweerezanga ne Rumansi oyo mu budde obwo. N'olwekyo kyenjagala okwogerako nti bwana Masembe ekiseera kyatuuka n'ava ku CBS. Bwe yava ku CBS bakama bange ne balaba nti oboolyawo emirimu nali ngikola bulungi, ne banteekamu obwesige okuba nti nze immediate supervisor oba saagala kugamba oba boss oba anything, naye kugamba yali akulira ekitongole ky'ebyemizannyo. Kakati awo ntugenda maaso ne tukola Baliruno, Lumansi, oluvannyuma omugenzi Mark Makumbi n'atwegattako, n'abalala abajja oluvannyuma Batamale ne bannaabwe ne Birimunda kuba Birimunda naweerezanga naye omupiira. Baliruno ensonga ze ndowooza muziraba ziri ku social media, acomplaininga nti aba CBS bamugobye mu butali bwenkanya. Kati nze ebyokumugoba ebyo tebinkwatako, kubanga tetujja kukola kufiira ku mirimu. Naye nze issue 2 zenze okutangaza wano okwogerako, era nga ensonga lwaki njogera ku kintu kino, ensonga ziri 2. Nalabye video za Baliruno zankubye wala ng'omuntu gwe nakola naye emyaka 9 nga mumanyi, video zankubye wala. So from a humanitarian point of view, that is one of the reasons lwaki njagala okwogera ku nsonga eno. The other reason yeyokuba nti nali mukama we oba immediate supervisor, n'olwekyo nali mmanyi ebintu engeri gye byali bitambulamu. Siri wano kwa choosing ono obooli wabula just to set two facts straight. Ekisooka Baliruno nalabye mu VDM ng'akaaba amaziga nti bawandiise ebbaluwa nga bagamba nti nga ba CBS bamwegaana. Kyendowooza nti sikitegeera
kubanga bali luno truly twakolanga naye era yakola nnyo naddala mu local sports. So ekyo kyo nkimanyi nti bali luno yali mukozi wa radio yaffe ennungi ey'Obwakabaka gye twagala ennyo. Ekyokubiri y'ensonga ekwatagana ne pay. Kubanga agamba nti badde tebamusasula, badde bamuwa emitwalo 10 gyokka ensimbi eza Uganda buli mwezi. Ate yalwalamu emabega awo bwe yagenda mu ddwaliro, ate bwe yakomawo ate sente ne batandika okuzitema and all that kind of stuff. Kati ku issue eyo amazima go gali nti bali luno abadde ku that pay. Bali luno abadde ku that pay, at least as long as I can remember when nali nga nkyali ku CBS. Abadde ku that pay. Nze Nduga Lumansi ne Birimunda at that time, I think Namakumbi yaliwo at that time. One time twatula mu meeting mu office y'omwami bali uno gwe yagambye nti yamukubira essimu n'amugobera ku ssimu. Twatula mu office y'omwami oyo kubanga yali overall mukama waffe, kubanga sports department yali under programming. Kitegera yali wansi wa programming. So twagenda omwami yatuyita mu office for that meeting ngagala okwongera okulaba nti ekitongole ky'ebyemizannyo kyeyongera amaanyi n'embavu okutambulira ddala obulungi, kugamba CBS ebeere nti mu Uganda yesinga ku nsonga ezikwatagana n'ebyemizannyo. Era ezimu ku nsonga ze twaraisinga mwe mwali ensonga ya bali luno ku ssente ezo ze yali afuna emitwalo 10. Omwami oyo mukama waffe yatugamba nti ye yali tamanyi, he never knew nti bali luno yali tafuna ssente oba yali afuna that amount of money buli mwezi. Era na promisinga nti yali agenda kupasuwinga ensonga eyo to the end okulaba nti bali luno ayongera okufuna kasente akeegasa. However, twagezaako okupasuwinga ensonga eyo naye tetwafuna bibala. Simanyi lwaki he was kept at that pay. I don't know. Kubanga sali management n'olwekyo oba oliawo abakulu bakama baffe be bayinza okubinnyonnyola. Kakati back to the humanitarian point of view, as of facts mazos setting us straight. Back to the humanitarian point of view, nze nga Nduga kyendowooza kubanga bali uno I was there. Bali uno is a person I can describe as a workaholic. He works tirelessly. He works with passion. Awayo chikumi ku chikumi. That's how I can describe him. Ebbanga lye nakola naye. Era nze ndowooza nze nga Nduga, I can't be wrong. I stand to be corrected. Nze ndowooza nti bali luno oba bamugobye oba what, that ezo nsonga zaabwe. Nze ndowooza nti ebbanga lyakoledde CBS ne that little pay gye badde bamuwa, nze ku lwange nsuubira nti bali luno bandi badde bamuwaayo package kubanga twamusangawo ate nga nkugambye nakolawo emyaka 9 then nemala ne mulekawo. So that's my view ku nsonga zino. Ebisigadde katubirekere Katonda. Sina gwe numbye kansubire nti tebannumbe. I'm just setting the record straight. Mukama abakuume, bannabyamizannyo mbagala nnyo. Akadde konna tujja kuba butoola era nsuubira nti eddoboozi mujja kuliwulira nga linnyonyoogera omuzindalo gwa radio zammwe. Bye bye for now.
Okay, byebyo ebya mukuru Geoffrey Ndugga tumujjukiranga munnabyamizannyo eyali ku CBS FM emyaka 9 kuva ddala 2005 mpaka juzi lwamaze n'agenda mu America nga gyasinzidde yatuwadde endowooza ye nga bw'omuwulidde bw'atyo ye bw'agamba ku nsonga za Yusufu Baliruno of Uganda eza CBS FM. Webale nnyo, webalire ddala okutuwuliriza n'okutulaba. Tukwagala nnyo, webale kutugoberera. Genda subscribinga tannaba ate weyunge ku mukutu okubeera ng'ekintu kino kyongera okukunyumira. Webale kutugoberera. Gw'atannaba subscribinga. Just go in a comment section nawo teweerabira kubanga buli wonyumyanyumyamu naffe kiba kituyamba. Tuba tweyongera okubeera ng'ebintu tubiteeka mu layini entuufu nga bwe birina okubeera. Big Bro Jamal gemanya, yes, ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe kirina okubeera. Nkujjukiza sister channel yaffe bagita Public Media, genda ogisubscribing nayo ate mpozi neche atewerabira essomero lyotwalako omwana balita DSP School liri Bunnamwaya ate Haleluya Jinga T3 ate tuina Senga Kezia Kuranama ebintu bingi nnyo mpozi ne 97.7 Record FM tusabula hit road jiwulirize osobola okubeera ng'ofuna ebintu ebisomesebwa ate nga ate biyigiriza nga bisanyusa. Nkwagala nnyo, Mukama Katonda akunkumire, beera bulungi akuume atakumira mpeera.